Kawanda boyiji agwe mukutu kwe tuli najjo siziro kubanga otulaba natera hatusazeewo kubanga tujja bwe tutyo kulaba nga tukutusaako ezaka behind for live bagemanya gange ate nga ndalo kusaba soka o subscribing oba oyagala ebyakabi ebisingawo ne ku kino kye tukuletedde olunaku olwaleero kakati awo wennyala kujukiza Sheebah Properties and Consultants bano batuzi bataka basangi wali Kawanda balina kujja kubakakadde kamuso yenna gye siziro kubanga otulaba awoso kubanga omukulu omunonyako ate obulamu ne bubanga bukyukira ddala bulungi nnyo aso kubanga akuguza ennyumba ewedde naye oba olina gy'otunda era still byonna aso kubanga abikwasaganya ate ebya n'etambula ddala bulungi awo wennyini ne nkujukiza ne hajimiti ng'ono nno asobola okubanga akukwasaganya bw'oba olina ebizibu ebitatambula bulungi nnyo nammwe abali ebweru w'eggwanga abakwasaganyiza ddala so make it happen enamba eri ku screen osobola kuba nga akyusiza ddala obulamu olina ebizibu ebyenjawulo oyagala mulimu emirimu tegiterera bulungi nnyo Omukunja oyinza okuba nga oyagala kubanga atissa obulamu bwo obukyusa mu mbeera ey'enjawulo n'obanga ebintu by'okozesa ebyo oyongeramu obudde so hajimiti ebintu ebyo abikwasaganya agaba obugagga hajimiti obanga kyonna kyoyagala bugagga ate nga sibe bano mbu alina wali akasiisira nga tekuli kusaddaaka temuba kusaddaaka hajimiti oyo ninandikututeyo mukunja kubanga waliwo omusajja ali waffe Obukunja agaba obugagga naye we bumala buli abaana bo obugagga bwe n'obubeeramu ng'abaana bo baafa bakadaama oli mukwano gw'abakadaama baliyo tebitambula bulungi omusajja oyo hajimiti ensonga ezo asobola okuba nga omuntu yenna azimukwasaganyiza ddala ate obulamu obukyukira ddala bulungi Omukunja buuza kuba tulaba sisobola babuuza ku nnaku gyendimu bulijjo mbabuuza leero sigenda bibabuuzaayo naye nga abantu bo bakutegedde nti Omukunja Atasera kakati Omukunja tutandikire ku nsonga ng'ovaayo ogamba Makerere twasemba okumanya nga bakuwadde chance okuba nga ogendayo Omukunja ekifo wagendayo n'okisaba era tuyisizeemu ddala nga bwe byatandika mama fina yakuwa opportunity naye kati wano mu kusaba ekifo na biki byonna n'okutuuka okugaana twatuuseyo tutya abantu ekiso first and fewest Makerere bampisizaamu nnyo amaaso kubanga okutandikira ddala ku ngoye ze nayambadde nga ngenda e Makerere ku university mbadde sizambalangako esuuti gye nabadde nyambadde nakomawo nayo nga nva ekkata mu nnyonyi yambadde sijambalangako wantu walala wonna naye I was so disappointment okutuuka nga ntudde mu kiraasi nagenza okulaba bajja banfulumya batufulumiza babiri waliwo n'omulala gwe bagobyeyo ne batugamba tufulume ebisaanyizo byaffe tebitusobozesa kusomera Makerere Mukunja tugende mpola tuddemu kati tuvugemu akatami tukazze emabega wagendayo n'osaba okubanga otandika okusoma mu bujjuvu natwalayo apology nga tetunalinnya na nnyonyi nagenda ne Jona okusaba kwange nagenda ne Jona ne tuteekayo ne batugamba womala okuteekayo gwe ngoddayo then ebbanga we limala okuggwayo bafulumya listing eraga bonna abayizi be bawadde ya kati list weefulumidde era mbadde ndikkata gye mbadde nagenda okuyimba kati wenkomyewo tubadde n'ebituuba tubaddewo ne show zaawe zibadde zitutwalaganya ne King Sheebah tubadde ya kati then wezaakakkanyeemu ne ngamba kanyambuke ku university ntandika okukola ki okusoma because baali baako cost nali nze mu kugendayo nali mbasabye nasooka nali gyabeera musawo dokita ojjanjaba kyolo dokita jjanjaba kitenafuya nedda dokita bangi wali ab'amannyo waliwo ab'amaaso kale kitwale dokita gw'ojja londamu byenji okujjanjaba naye nze kye nali njagadde then be nagenda nabo ku university naŋŋamba tusabe MDD nembuuza MDD kitegeeza ki naŋŋamba ye music dance drama ne mugamba njagalamu music yekka we mba wakoleyo kosi saagalamu dance saagalamu drama kuba nze siri muzinyi ate siri muki ya naŋŋamba nti tebaayo gye bagabanga ya music mwereere ne tukkaanya bo ne basaba kati ne bansabira naye wali najja ne nteekako omukono
najja nenteekako nawo okujjuza olupapula lwe batuleetera awo forms ne tugijjuzaako. Sijja kulimba saategeera mu luzungu bwe bagiyita naye nze manyi baluyita olupapepa. Tugende mu maaso gye baaleeta. Tumala okujjuza bulungi ne tuvaayo. Era nga mmanyi nti ninda bulinzi lunaku lutuuke mpulire nti okusoma kutandise ngende ku yunivasite ntandika okakkalabya emisomo gyange nga maama Fiina we yampa omukisa gwange. Nagenza okutuukayo banfulumiza nga akanyonyi era waabaddewo kaayana twakaayanye nnyo ate nga nadde saagala kaayana nabo kubanga kati nga ne bayita sikaali nga sikaali agamba ndabika n'okujja sajja kuteekayo apology ne mugamba oba oyaga okusaba okusoma bino byojjuza gundi okugenda n'ojjuza ku yunivasite okuteekayo okusaba kale. Mulimu ne process eyo mulimu n'ebyosasula oba kye bakwatidde? Nasasula twawaayo emitwalo gyali kubanga twasasula waiting registration ne batusaba emitwalo gyali 10. Twawaayo kaawa akasenta simanyi ze bansa nti nza nti we baŋŋamba Jona yaŋŋambanga nti tuzzeemuko kikeerezi kuba jjukira maama Fiina omukisa yagenda ogumpa nga yunivasite zaatandika dde okuyingiza nga abaana batandika dde otwalayo apology zaabwe kati ne baŋŋamba ffe twalimuko kikeerezi saakayana nange ne mbona nga ate okusoma kyennoonya kyekyamaanyi emitwalo 10 si kantu nenkola ki nenjiwayo kati jjo mukungobayo nga bali banfulumya nga ngamba asikaali najja wano nenakuza omwezi nga nkyazijjukira kati waliwo ogutabo ogunene wali eri ng'oyingira gwe bawandiikamu erinnya lyo namba y'essimu gy'ovudde ekikuleese obitegeera ogutabo gunene gulaga ddeeti ne tubikkula gutabo gwa bbulu ne tuzza emabega tutuuka ku lunaku lwe nagenda Makerere oteekayo apology we nateeka erinnya lyange kuba twagenda budde zaali ssaawa nga 5 ez'okumakya ne tufulumayo zaali ssaawa nga 7. Bw'okebera awo abantu abanziririra olwo olunaku amannya nga waliwo erinnya lya Calvin Kayanja. Calvin Kayanja gwe tumanyi ono eyeeyita pulezidenti w'Abakadaama neebuuziza ebibuuzo kinange kye weebale nnyo weebalire ddala taata ne ntandika okwebuuza Calvin Kayanja ticca yali azze Makerere kutusomesa student sinti naye yali azze atandise azze kusoma asikaali agoya akawunga mufumbi wa buugi yali azze kutufumbira nalowoozezza ebintu bingi mu bwongo bwange ne ntandika okukkiriza nti abantu si balungi naddala wano mu Uganda. Bwe nzizaako akatambi emabega ne njukira omusajja ennwanyisa gy'atulwanyisizza ku budde bw'okulinnya ennyonyi n'asimba nakakongo n'aga kati King Sheebah futi okumutwala mwana mulinyisa ennyonyi nfute mwana ezo ssente ne mukoleramu omudaala gwa capati oba ogw'ennyaanya alenga ennyaanya oba ekibanda ky'amanda ne ŋŋamba ezitali zize obusungu era n'asimba nakakongo akagere mu ttaka nti tetugenda temujja girinnya naye ku lw'amaanyi ga Katonda ne bafaani baffe twalinnya ennyonyi ne tugenda ebweru. Saamanya nti omukulu ate obusungu bwagenda bweyongezi era okulemesebwa okusoma e Makerere sirinaayo muntu mulala gwe nsobola kukiteekamu naso se ne ndowooza presidency ng'advisor nene ŋŋamba yadde omutima gwe gulabika naye omutima gwe tegutuuka ku ekyo ne ndowooza laavu miwumbo mbuto 3 kabasito ne ŋŋamba obwongo etannaba na bwongo yadde oba tamanyi na yunivasite gye bwe batambula nga bayingira ku yunivasite waliwo entambula ey'enjawulo ate kati oyo entambula gy'atambula agaziya amagulu ate ebyo babitambula e Makerere ebyo babitambula eno gy'abeera mu nga ayimba eddagala erisala embuto ebyo tebabitambula ku kampasi muganda wange ebyo eri biba birala naye omwana Calvin naye ne mmanya Calvin engeri ke yeesimbawo ku bw'aba pulezidenti bw'Abakadaama ne bamumma akalulu n'agwa ne yeeremezaawo y'obwo obwongo abulina naye kyonna kye wakoze taata weebale nnyo weebalire ddala bw'oba nga ekyokusoma walabye ngamba
mpiseewo nnyo ngenze mu bire nvudde ku nnyonyi kati ngenda soma bw'obanga omukisa gwange kale gusobola okyuka ne gudda ewuwo kale maama Fina azikuwe gwe ozisomemu. Obuzibu kwe bwavudde mbadde manyi obuzibu bwavudde ku biwandiiko eri kati bamala okusitula bakufulumya bakugamba nti tukutwala lwaki tukufulumya lwa nsonga ki. Waliwo buli omu yabadde awa nsonga za njawulo waliwo awo oba ticha oba bamuyita yagaye mbu nnyinza okuba mbu nina soma eri ku Makerere primary naye nga nze manyi ninaba kuki ku secondary ninaba eno waggulu ku no ku university sorry ya mmanyi ninaba eno kubanga secondary nagimala senior 6 nagimala bulungi nnyo era n'obujulizi obadde bakufulumyawo yadde akugamba nti olina kubeera ku child bagita adult education yetegeeza ki bagamba nti waliwo abantu abakulu oli teyasoma bulungi babatwala basome kadi mbu mukukufulumya mu process awo waliwo kale nga tonnamalayo gwe nga tebakutwalangayo oli muto sinagendako Makerere naye onyaŋŋambye ndi Mukunja badde bamugamba alina kubeera eri ku adult education ninaba ku university kubanga ebisaanirizo by'okubeera ku university mbirina baŋŋamba kasita omala senior 6 mwali mwaka ki Jaaka gwali mwaka ki 2017 twanti twalina abo bajjaaka abe yali 2017 baŋŋamba ebisaanirizo by'okubeera ku university kasita omala senior 6 onfuna obujulizi mbulina ne bennasoma nabo weebali n'ebifaananyi mbirina buli gwe nasoma naye ate beba tebiraga nti nasoma nagendangayo nembyekubisa nali mufumbi wa bugi ku ssomero kyekiraga nti nasoma kyekiraga nti nasoma ezaamu 7 ziriwa olaba ezize yezaabula yali abalaze yazibalaga ezammwe nga we muntaddeko amaanyi mbalaga ezange neddala kati lwaki nze sisoma ziriwo ezize kale wali ozirabyeko takufuga anti kyo kyeŋŋamba nti yasoma liza luti nange nasoma era ekiraga nti nange nasoma lwaki yetajalize anti era kimutadde mu ntebe olw'ensonga alina be yaziraga abalina okuba nga bazitulamu n'abanga akola kyaso lwaki tazitulagaako abasajja babagamba nti ziza zange zizino mwe basajja mmwe wali tofuluma lwaki kale lwaki oli omuwolereza nnyo lwaki yetatulagako zize ate kyemuleza olw'ensonga kati waali kati nawe bakubanga otuddeyo lwana Mukunja kituufu yasoma naye lwaki tatulagako zize ng'ezange mwagala nziraga ensi Mukunja ebifaananyi eby'abaana bonna be nasoma nabo Naalonga eyatugoyezanga akawunga natufumbira n'obuugi ku ssomero. Naalonga akimanyi nabanga nsoma mu kibiina natulangamu HM waffe yekayiza Mukasa Munakenya. Nasomera ku Bishop Nkoyo Senior Secondary School Buyikwe nali Ed Prefect nga nze chairman wa Nkoba Zambogo senior gwali mwaka kijja akagota atula senior 2015 notula senior 2017 nsoma nyime Mukunja obuzibu ne Hanis embera gyateekawo aba wanda boy twagala kutuka ku process omusajja yasoma ng'ebintu byonna obijjukira bakugoba batya twasoma akatabo ka Paulo Kirimutu Toki ya Ng'ongento anti kati ndoza nayo otegedde nagisoma Toki ya Ng'ongento Gwosusse Mwanyi Lozi Obasesiria ne tusoma mu Isitole Master Malobaye yamutusomesa ntusoma Napoleon Bonaparte ne tusoma Mariant Antoinette oyo omukazi yali muka president ng'ayambala nika omulundi gwe mutajiddamu yali extravaganza abantu b'eyensi ne beekalaka yali ayonoona nnyo ssente nga yeejalabya nnyo abantu ne beekalakasa abantu bagamba bannange omugaati gususse oba ogw'ebbeeyi n'abagamba when for the bleeding of the expense go and buying the cake oba the cake oba kyali ki omugaati we guba gususse oba ogw'ebbeeyi ennyo mugende mugule
kiringa wona agamba abantu aba boda nalane boda muzisale koko ku bei zisuse tetukyasobola zigula moka president nabaye naga boda weziba zibalemeredde nga za bei nnyo mugule ennyonyi ze muba muvuga boda kitegedde ebyo byonna nabisoma mu history ne tusoma omusajja amuyitanga Louis 16 Philippe Louis nakola Oluganda nenkola history nenkola economics nenkola submath also stroking a submath nakola combinate nyoka tulaba tojijjukira Mukunja okole hero stroking a submath basi stroking ati baleno zaya bale Maria kale munaffe yasoma ennyo katugiremu awo basi stroking ati bale Maria aba ina stroking a computer aba empoze economics kati ndowooza olabye nti abagala abali okundeka ku muliro mbusasoma kitegedde nti kati ate nze nigenda ntuuka ku nkomerero nga nze njagala kutuuka ku kinyusi bewasoma kati tutambula binyambi ekikyo oyagala okwogera kyogere lumu ate Napoleon Bonaparte Louis Mussolini Philippe gundi ne tusoma gundi paragraph pie chart mu economics pie chart nati no P5 yagisoma azine zaffe zaali ndala nga mukuba paragraph bweti ne kagenda ne bwe kati akasitale bwe kati n'okaserengese eno n'ogamba n'okagiraawo ne keegiranga akasota bwe kati mpaka eno wansi ne tukola ne gundi ne master yatusomesa Oluganda omu yafa baali babiri master Mugatte yafa emmotoka yamutomera wali engogwe ebuyikwe yebukunja master Wasiwa gyali abeera Lugazi nalonge yatufumbiranga obuugi nalola kawali omwagalo w'obuugi kimu bibiri ng'omusetinga mu layini wali wange emirundi emeka kuba kati ondabye wali omwagala nnyo olebe Mukunja ayinza obbanga be bano abaana nga ow'ekiyungu yali ku kigo kye nnyo yambeererawo nnyo mu kisulo kya siniya ey'okuna musiniya ffe abeera mu kisulo naye abaana bonna essomero lyateekawo etteeka nti mulina ba muki kati nze tata n'agamba talina ssente kati nze nayitanga mu kibira kya payini nga wempitaawo bagamba waliwo omusambwa obimanyi buli eyasomako ebyo ebintu byabeerangayo ku masomero nga nti awo kati awo temuyitawo kiro kati nga bw'oba oyita nga tumala okusoma ssaawa 5 ez'ekiro nga nina oyitawo mu kibira ekyo nzireyo nali nga sibeera waka nabeeranga wa mukyala bamuyita Madamu Julie eyo eyansuzanga ne mukyala Musoke Mukama abawangaazi ennyo bannange naye oyo omukyala oyo omukadde oyo yatuulanga mpaka nga nvuddeyo ku ssomero ng'otulo tuba tumuluma naye nga ate nga si maama wange so kati enjala yannumiranga ku ssomero nga Naalongo yampita nti ng'atali wa kisulo tebakukkiriza alya wano akawungeezi olinako makulanki kati ng'oyo omukyala ampita n'anteera akawunga mu kaseppiki wabangawo tuseppiki tweyagirirangamu jukira abaawo akamera k'enjawulo akavaako enjawulo ak'abasomesa kati otwo tuseppiki mwe yasiikiranga ebyessava ebijjanjaba by'abasomesa nga mwanteera akawunga n'anteeramu n'ekijanjaali n'anteera eri wabangawo kisitoowa gye batereka ebintu ebidomo aganankani ago gye bateekanga kati waliwo bano abantu abalondanga embizzi nga bajja ne banona bino ebiwunga ebisigadde agajanjaala agasigadde nga baleeta ebidomola bijerikan ne babisala kati nga mwe bagayiwa kati eyo gye baagakwekanga mu kisitoowa nga gyankwekera akawunga kange kati ng'era yansongerayo busongezi bwe nti nengenda ne mwana nze abantu abanyambyeko mu bulamu bw'ensi bangi lwaki Katonda tompa ku ssente abantu abo bonna ne mbasanyusaako waliwo abantu bojjukira bye baakukolera naye nga bambi tobajjukidde nabo babeereyo ne bagaa kalerengera omwana alinnya nnyonyi ffe twakola kino kyokka nga nange oluusi oba tonnafuna n'ow'ennyonyi naye yatusasulako netuwako emitwalo 2 byonna biba bya nnaku naye maama obisirikira omusajja aguma n'agawaayi katusirike oyinza oba anaazituwa omwaka ogujja ye tunaakola kikasaffe twakuba sho nejjula kasa sente yazifuna
bitegeera teyakola losi bingi bye tukola abantu batulaba mu butaala muno oli ayinza n'okkolima omwana oyo yabbanga ffene wange omwana oyo namukolera kino kyolaba tubaako ebikolimo tetuba na mirembe gwolowooza lwaki abantu bonna abali mu butaala mu abayimbi bafashioningi bagondi taba na mirembe gya lubeerera tulina abantu abatukolimira nti oli ajja kulaba oyambadde olugoye lwa miliyoni agaye maama nze mbulwa n'akagoye kenyambala ku Christmas naye ng'omwana oyo namubeererawo naye ng'akagoye wakeyazise okitegeera nannyiniko ali bbali awo mabega wa kamera ogeze olugubye muganda wange byebizibu bye tubaamu buno obulamu abantu bakulaba bambi bo ne babeera eri oluusi ne banyiga naye Mukama Katonda atuula mu ggulu mpaako ku ssente tutambulira mu ssuubi mpaako ku ssente Mukama taata kuba oluusi mba njagala ogendayo balabako naye kati omutima ne ŋŋamba nina oyiwa amafuta mu mmotoka nina oggira ki byonna ogendagendayo mu takisi banakiraba bate omwana w'omunaku agenda okutuukako be bamulengerera nti wuuli nga gundi akumanya omuntu akula buladi wange ng'emikono gy'abantu mwoyise gwolowooza lwaki maama Fina abantu bawa ssente abasinga batuukanaga mbu gwawe ssente agwa ddalu oba munaku otobye ng'oliko abantu abakuyambye bangi olubo zikwata bwoti bonna ne bavaayo n'abatakuyamba n'abakulwanyisa kati akuba miliyoni 4 oba 5 oba 10 ng'ebizibu byolina byakawumbi Hands Pro Live agemanya gange kunjala tumalirize ekiddako bakufulumiza essomero bakufulumiza class bakufulumiza lumu n'essomero bwe bakufulumiza class ne bakulekaawo ndi baŋŋambye mbwe ebisaanyizo tebinsobozesa kusoma Makerere University mba nina kufuna ng'obawala kale nga primary nga kyate nga nze olwedde nakola ki nabimala kati so byonna biri wamu awo era byonna kuba era ekibiira wagezeko mu ofiisi kuba kati obaire ogendako mu ofiisi obuuze obagambe nti obaye mwampa wano wagisa apology nti kati lwaki ate bangubayo ate nga bayise n'asikaali olwo biba bikyagenzeemu ogenda mugondi okitegeera so kakati embeera era kakati essaawa eno maama Fina era gwe nasookeddeko okubira kuba yampa omukisa yaŋŋamba londa wonna w'owulira woyagala okusomera nze nkusasulire osome nange ne nnonda Makerere nali nonze Kyambogo naye olw'olugendo nti nsula Makindi okutuuka eri wala Jinja Road jjaamu ekitegeera ne ŋŋamba katwale Makerere naye sitaani n'abanga bw'atyo yakoze naye era Kayanja ye ne bwenfa kati era baligamba Makerere drop out yasomayo essaawa emu ne bamufulumyayo essaawa yaweze ng'oli mu ssomero yabadde tennawera watuddeko mu kiraasi ewulikika etya muganda wange geraageranyisa n'eyaffe eri abaana bali eri leka n'okuleka Makerere kikemo si ssomero kikemo era ziri empiza ekkata kikyali kituuza eri kirala muko Mukunja kati maama Fina ono wayogedde naye mwanyumiza mboozi kira mwanyumiza bbanga ki nakubye yakutte essimu nakubye ye nga teyitamu nenkubira waliwo omuntu omulala gwempita gwenjogera naye in case waba mami ali busy nangamba mami ali mu nnyonyi ali mu bbanga so mami tannabalandye nga wano mu Uganda naye era katusabe Katonda akomewo naye nga kati tukuba kyemanyi ojja kuddayo Omukunja oli musajja w'amaanyi naye King Sheebah naamulekera ani nategedde wane Makindi wayinza obba kumpi naye abeerako ku kampasi biyinza ottabukamuko olw'olumu mbeera ya geto ogimanyi Mukunja ogenda opangise wali ositeero onaabanga ova eno King Sheebah ogenda mulekera King Sheebah oba anaasoma akayaaji gasami ge Uganda ndabira ddala nga oba omutadde mu kyangala agayaye ategamu Sami n'amanya nti ntandise Makerere okusoma asooba n'akomawo e Uganda ng'ensonga eyo yemukomezaawo naye kakati tugenda kukola tutya kubanga na King Sheebah nali njagala asome lwakuba nti kale era n'ebya King Sheebah nabyo bikyabuzaabuzaamu ng'ebya King Sheebah agamba yamala siniya 4
Maama wagamba yamala siniya 2. Jjajja agamba kale kwegamba jjajja naye alina byagamba. Kati ekituufu tukyakinoonya kuba tulina okukitegeera. Tumala okukitegeera then tulabe waawatandikira, tulabe oba kuba tuyinza n'okuddaawo era ne wabayo atugamba nti yamala siniya 6 alina naye kubeera kasozi ng'era naye alina kubeera Makerere. Awo oba eba ekyali Makerere. naye nga kati yosazeewo ogira omulekanga emakindye. Yaŋŋamba twetwogeramu awo n'aŋŋamba tayinza kundeka genda nze kajjanga kumperekera. Naye ŋŋamba sikirinaako ttabu. Problem. Erika bakojaga banaza problem. Goli problem leka ni wemutega. Makerere ebeeguddemu olunabe. Balina bino ebyokwekalakaasa. Mwana ttu emmwanyi gy'oweesiga tebaamu mulamwa ate gy'oteesiga ne gubaamu. Mwana ttu tuyinza okukola ebigezo ne tusinga ate ne bemwesiga ne tudda nga tulina first degree. Wakisobokera ddala. Tusobola nno okusoma bulungi nnyo omanyi ebintu bino ng'era woolaba nti tuzze ne tukuba endongo yaffe waliwo n'abasooka otuzalawa bayimba biki okitegeera be babuuza bayimba biki kati endongo balinnya n'ennyonyi ne bagenda okukuba ne bajjuza n'okusinga abo abalina bye bayimba ennyo okitegeera kati ebyo byensi mwana byo bizibu. Sayansi w'ensi Katonda yamanye engeri gy'akola gy'atuvugamu ekitegeera kati oyinza olabira awo ssebo nga tutuuse e Makerere awo nga kitabuse no kizaamu ne kitabuka nga ffe ssebo wali eri ffe twebuuzibwako mathematics embala awo nga tusaza nga ffe baakasazo era nze nkyewulira kubanga jjukira nina n'abantu be nina okupuruvinga for the wrong nave olwasooka olinnye wa mama fiina baga Mukunja kaalinnye wa mama fiina oyo agenze ne bampa n'ebyokulabirako gundi yagendayo yagwa ddalu gundi nakola abali successing full bo tebaboogerako ekitegeera ensi enoonya nnyo oyo yakola ki ate ayitawo kati mwana nga njagala njanyo like mbe living testimonial ng'omuntu wantunulako naga mwana ekitegeera nga ne mama fiina neenyumiririzaamu naye mama fiina ebintu biba bibiri bagawa kasita omusisinkana vote ku bibiri oteekwa obuuka n'ekimu omukisa oba ekisiraani bw'otamuggyako mukisa omuggyako ekikolimo oba ekisiraani kati njagala okubeera mu abo w'omukwata obubi w'omeesinga apu naye olina enteekateeka eziddayo era wakweka ku masimu okulaba nga ensonga tisogiggusa. Twakubyeko ku ssimu waliwo omukyala eyatuyambako okukola apology we twali tusaba n'agamba we baadde beetegereza ebigundu we twagijjuza kati waliwo awantu awo baateeka akagambo sex okwegadanga kati ng'eno mu maaso waliwo male eno nga waliyo femmale kati nze nalowooza tugende maaso bakisoma batya male male eno ng'eriyo femmale bitegeeza ki kati nze omukazi gwe nabuuza ne bamubuuza kano kategeeza ki n'agamba kano kategeeza abakazi kano kategeeza abasajja kakati ne ndowooza kano engeri ke kaali okwegadanga kano sekisi saakamubuuza kuba ko nali nkamanyi kati nze ne ntiikinga wano ku femmale nga manyi baba babuuza weegadangako oba weegadanga naani kati nga manyi baba batukema balawo oba oli ebisiyaga nti wojjuza wano male kuba nambuuza naga wano baba basajja kati nze ne ntiikinga wano ku bakazi kati yaŋŋambye baadde bakebera mu bye twajjuzayo ebimu ku byaleeta obuzibu naye kabagezeeko balabe bwe baba bakatereezezza tujja kuddayo tusome. Kati Makerere watera okubaawo okwekalakaasa Mukunja ebintu ebyo ogenda byewalanga otya oba naawe oli musajja wansasage gye kanaakubira ng'ogamba tusimbudde embalaasi tugende mu maaso kwali ebimu abaana nze mikwano gyange bangi babadde Makerere nebyo ebimu ku bye banyumirwayo twekalakaasa ku luno bituwe biti nze siri muntu wa buvuyo just mpozi nga teri kalulu kaabwe kaggwanga temubadde mukwekalakaasa kizibu nnyo
Akalulu ke Makerere. Ogulu wawe utera obbaamu ssebo ensasagge naye nga Mukunja. Mukunja gwe mmanyi. Tubaze nti yeesimbyewo kubanga olina okugenda kukuwa Girudi. Kujjako nga ffe tukikwagaliza. Girudi abana bisaanyizo ki? Girudi ekyomanyi ekiringa ekikulu oba mwaka gwa 2. Nze nali nsabye diguli ne myaka 3 akiza mu gwokubiri oba n'ogusembayo osobola okuba nga okikwasaganya. Akasobola otya nze siri nnyo nga tolina kubeera ku sayidi y'abantu nti abantu bagambye kati tugenda wali. Nze siri nnyo muntu kakati n'ekifo tebannakituwa tutandike okulowooza. Tebannakuwa mmere olowooza ogenda kulya bifi nga n'emmere yennyini tonnagirabako tomanyi banogikuwa banaagikuwa. Kitegeera tukyali mu kusabirira Allah w'obuyinza ayambe Makerere munzikirize njije nsome bannange kubanga bwe mugaana kasente ate kabadde kajja nakuddayo era mami yazirina sente mami yazirina bagaana akasente lwedde weekali munzikirize nsome kubanga bwe munteeka ku pulesa mbw ate leeta ebipapula leeta ebipapula ebigenda ossoma oba nze ngenda ossoma. Kitegedde kase nabalaze ebifaananyi nti yo senior 6 nagituula ebifaananyi biragira ddala. Kitegeera watula senior 6 ate ba obbi bange ne ba ogizi bange bakwane ba ogizi bafumbirwa ba ogi kwana jange benasoma nabo kyekyo yebuzibu era ebimu byenda mu bulamu. Osomera ku masomero naye nga bakutuma ba obbi bo ngoti mchano baso ngamwe nasoma naye wakakati olwasajja nga bakamiliyoni babebekulu bambuza ba obbi asoga Juliana bigi ai Gravity Segeera Spice Diana kakati niyo kitegeera nga bantu bagamba olina wobalengerako nti oli wuli yafuuka England oli yafuuka Jana ekitegeera naye kakati munnamawulire naye kakati nze onoonya ba obbi ne ba ogi nga bakunoonyeza mu bifaananyi okomabala bako mu bifaananyi bye watuwadde. Naye ninayo benninayo waliwo ali e South Africa abali e South Africa waliwo abali eddo bamagi oba baliwa mulimu abaakabi nno gye bali ssebo ninayo waliwo RC5 webuye district Kanabi akuba yanoonyesa akalulu n'atampa ssente ne mugamba wakafa ate ebbanja terivunda jasi kati nze oyo nemba nga siri kyaliwe lwaki onoonyesa akalulu mu musana n'otansasula ate ng'oyo ofuna kitegeera yawangula kali ke yasooka yakagwa deni akaddako n'akalya gyali eyo yafuga yabakalakatamu ebuyekwe mukunya tumalirize abantu tubasiibule bannange mbalamusiza nnyo njagala okubasiibulako bampita Omukunja Atasera Makerere drop out yasomye essaawa emu kubeera kati kayingidde newenfeera bakateekako omugenzi yasomako Makerere essaawa emu ne bamugobayo ebisaanyizo nga naye kennyini tabitegedde naye nga yamanyi abirina era kati ndi muyize eyasomako Makerere n'engobwayo essaawa eno drop out Makerere ja nakakatibwa kaba keeyongedde ku mulambo era wali mu byafaayo bye tukateekako ku ntaana ku biology ku biography kabeerako banaye mbagala nnyo bampita Omukunja Atasera Otaganja no ame makindye tuli mu kkubo tujja no marawe ani yakugamba Sheebah nkyawe bwotyo ondeka osamya twali ale mwebale abakoze challenge mu nyimba zaffe ez'empya beat ne music omulala gyali alisigala maama n'ebirala. I loving you so much. God bless. Thank you mikwano gyange. Until next time, bye bye.